jinga Kitalo. Kitalo kya Kato. Mugenzi of late abadde atya, obulamu badde butya? No, ate kyewunyisa nti Kato abadde yatereera olwadde bwamuluma bwamutwala ettake bwatutwala ku medipo obutudde twabumanaginga ng'atambula nabwera nga talina mutawaana naye jjo saawa nga 6 ya developing a problem ntono nga tassa kati bamutwala ne banoonyaawo obujjanjabi obusooka around ekitebi awo kusitana we yafiiridde ntima ne gwesiba n'omugenzi ddi Kato twogera buli lunaku Kato oyo tuvudde wala. Kato ye muntu bwe tutandise nga tuli baana bato era ne tukula nga tuli ffenna tukola omulimu guno ogwa theatre. Buli kimu tukiyize ffenna, twava ffenna e Makerere ne tutandika bino, tugenda tusoma amawulire, tudda mu bino, tukusoma emizannyo, buli kimu. Nze ngamba nti Kato nga yakulembera nze nga nvaako mabega. Kato ffe mu njogera ennaku zino ffe tubadde tumumanyi nti tatya ddenja ng'asonga yasonga buli wantu gwe nagga jangu wano nze ndabyewo ekkubo tuyite wano. Ate musajja mukozi Kato abadde ne sayidi abantu gye batamanyi. Kato ng'ayagaliza nnyo Kato ng'ayagala nnyo ati we nnyo nga bw'owulira. Abadde musajja muyiiya, muyimbi, mutendesi, muwandiisi, muzannyi nga byonna abikola. Ate ayagala nnyo obwakabaka nnyo ng'ayagala nnyo kabaka we, ate ayagala nnyo Obuganda. Musajja abadde ayagala nnyo famire, ayagala nnyo abaana be. Era for those abadde very close ne Kato mubadde mumanyi n'abaana be, atambula n'abaana be buli kintu, atambula n'abaana be. Bw'atyo ye Kato Lubwama bingi bye nsobola okwogera Kato twatandika. Kato twava wala. Sojjukira ze mwagabanako mwenna n'ogamba nti Kato yali mukwano gwange ddala. Nyingi Kato ebintu bingi twasulako awamu ffenna nga tusula kafaliso kamu kayinki 3 nga tukasulako wamu nga tutunda amanda Old Kampala awo twatandikira. Tuli bulenzi buto tutandikira we tutambula ffenna buli kimu tusoma tukola agenda e Kampala High ngende college school. I know Kato has been there. Ne tweyigiriza ebintu ebimu ne tubyeyigiriza ffekka naye nga nze kyensanyukidde Kato kimu nti buli kyayagala yakituukiriza. Obulamu bukimuwa akikoleredde mu bulamu n'akifuna. Yayagala ebyobufuzi n'abifuna, yayagala okukola theatre n'agikola, yayagala okuyimba n'ayimba, yayagala okukola TV n'agikola, nayagala okukola studio ennyimba n'agikola, nayagala okukola bandi buli kintu kyonna. Nanga ndabbe njagala okukuba obuwunga n'akuba akula ekyuma ky'obuwunga, njagala okugula loole n'azigula, ga buli kintu. Kato kitwa nga mwe mbeera abavubuka nga mukula buli omu aba ne dream ye. Kato had his dream and era ng'akyogera I'm living my dream. That's what he wanted to be. Aga njagala abantu nga banjogerako nga ndi serebu. Era he achieved it. Nze nomala abantu ng'abo the likes the Katos bakataabo mu nsi bajja lumu batono si bangi. People who have those rare qualities in life naddala artistically abasobola okukola ebintu byonna ebulungi. Like it or hate him ngayimba naye ng'ate ayiiya ennyimba ate ng'ayina omutima ogusitula abantu baartist abato ng'abaagala nnyo basitula bakola ekintu. He was rare, one of a kind. Ate nga bw'oba mukwano gwe obeera mukwano gwe era bw'aba takwagala ng'agambirawo nti sikuwagala. Mutindo TV, the best online TV.